po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'abantu abasinga obungi okufika ne batafuna ku nsimbi za gavumenti ezassibwawo okuyamba kwabo abakoseddwa omuggalo, b'abatuuze b'e Kawanda Namaleele ekizibu ky'enjala bakisalidde amagezi nga kati beekolamu omulimu nga bo abatuuze ne bafumba obuugi bwe bagabananga ekyalo. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'abaliko obulemu Mwebe Benoni Muzibe bagamba nti oluvannyuma lw'okukandaalirira ne balinda ssente zino kyokka ne zifuukaganyana ate nga bangi bali waka tebakyakola basalawo okwesondamu ensimbi nga nabwe kityo buli ssaawa lwe ziwera 12 ez'akawungeezi bafumba obuugi ko ne muwogo abantu ne bajja ne bamalirawo enjala yaabwe. Tife gavumenti wano tetulowoozezaako nga baliko obulemu n'akasente ka maama Nabbanja tekatutuukako wano kwekugulawo ekiteeso nze nayeta ekiteeso n'ekiguza bakyamali bange ne bakansala bantandike nga bafumbira ku tuugi kubanga ndaba embeera eyonoonese kuba oluvannyuma lw'ekizuula nti abantu ffenna nze ndi mulema sikola ate n'abantu bonna bafuuka balema kuba bonna bali waka tebakola olw'ekirwadde kya COVID-19. Bano tebakomaoko essaawa z'obuugi nga zituuse bagenda ku kizindaalo ekyakazibwako erya Voice of Namaleele Community Radio ne bayita abantu bano n'obuugi wamu n'empayi za muwogo. Ne bazaawo community radio yaabwe ne tutandika okuba nga tubakoowoola abatuuze era essaawa ezituuka saa 11:30 abantu bayita ne bajja wano omuntu n'ajja ne flasika n'ajja n'ekikopo n'ajja n'akadomola n'ajja n'obuugi n'ekiwayi kya muwogo n'akifuna n'addewo n'abinywera ewo ate sino omuntu n'atafanjala kuba twakizuula nti omuntu wanywa obuugi ate sitiko tafanjala. Bagamba nti abazadde abamu basalawo okusindika baana okubafunira obuugi olw'ensonyi era ng'okakasa kino waliwo abamu ku baana balabiddwako ne ziflasika nga bazitwala ewaka wamu ne zikontayina mwe batwalira muwogo. Atisi omuntu olw'eggulu anyuke wano ng'aliddeyo omuliro gwa muwogo n'ekikopo ky'obuugi asobola okubeera nga abeera bulungi ekiro kwanayiiza ku makya kubanga abantu ekituufu bali mu mbeera mbi mayumba gye bali tebasobola funa kyakulya yadde ekyokunywa. Bategeezezza nti baateekawo etteeka nti buli muntu amala okufuna obuugi alina kugenda n'abunywera mu maka ge olw'okwewala omujjuzo omungi wamu n'abantu obuteesiiga kirwadde. Abantu bajja ne bezifulasika twasalawo lwa nsonga y'okukuuma social distance tumala obufumba wano obuugi twagala omuntu wamala obufuna agenda abunywere ewuwe ewaka olw'okukuuma social distance n'embeera eno eriwo. Basinzidde wano ne basaba ekikwatako wamu n'abalabi ba ABS TV okuvaayo babayambe kubanga embeera ebayinze nga ne muwogo mu nnimiro gye bamujja atuuse okuggwayo. So mwenna gye muli abali waggulu mujje tuteeke amaanyi mu kuyamba abantu baffe. Omuntu newabanga afunyewo kahafu kakawunga kubanga afunye ekikopo kyayinza okulyako kyonna mu ssaawa zino kubanga abantu bafanjala. Kumpi kyalo kyonna kiggwako kyalo kuliko abantu nga 8. Owulira naye abamu tulekereza beerekereze nga tebafunye. Kino kiwa ekizampu eri abantu abalala bategeere abaliyo bategeere embeera gye tulimu. Ekyalo kino nga Namaleele ebintu bingi tutafuna kawunga tekatuuka senete zaatuuka. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ab'omuluka guno ogw'ekiteezo ffe twagikolera ki obuwunga teri bwagaba MP baffe muliwa abakulu mwenna.